bange abalungi abasiraamu abazze wano mu khutuba eno ekitiibwa, ejjana Allah gyatutegekedde gye yawunda ng'olina gikolera mu bulamu buno obw'ensi, nkwegayiridde nga bwe kisoboka fuba nnyo oyingira ejjana. Alibalemereddwa okuyingira ejjana kubanga obulamu obw'okuva ku nsi kuno teriyo bulamu bulala. Kyansi Allah gyatuwadde nze naawe abakyassa eri eki kulongoosa bitusobako. Teriyo ali mu kabuli, teriyo ali wansi wa ttaka akyasobola kulongoosa. Nze naawe ffe tukyasobola okulongoosa abakyassa. Taata wo takyasobola kulongoosa, ali wansi mu kabuli. Tunuulira kabuli eyo gy'olaba, entuumu y'ettaka eyo yonna egenda ku ggwe. Ettaka eryo lye banyize eryolaba ery'akadongo ligenda ku ggwe. Tunuulira kabuli, kabuli eyo yeeyo. Entuumu eyo gy'olaba ey'ettaka yiyo. Embaawo ezo z'olaba ze bategese ezizo. Irham nafsak. Saasira omwoyo gwo olunaku lugenda okwebakaawo. Saasira abaana bo olunaku lwogenda okuva mu nsi. Teriyo agenda kubalumirirwa nga bw'okyali ggwe. Bafeeko basaale nnyo basobole okuyingira ejjana. Naye eyo kabuli gy'olaba yiyo. Eri ttaka ly'olaba lye batuumye awo lyonna ligenda ku ggwe. Ejjana tekusubanga. Bw'otunuulira nno ebitusubya ejjana otunula n'osiriikirira ne weewuunya. Bitusubya ejjana si bwenzi, si kuyingira mu shiriki, si lubuto luno buli azaamaanya bwe tukoze nga twagala kujjuza lubuto. Baganda bange ejjana tetusuba. Njagala twogere ku mukawwimaati aljanna, ensonga ezitulemesa ez'ekiise wakati waffe okuyingira ejjana. Ensonga ez'ekiise mu kkubo lyaffe okuyingira ejjana ze ziruwa? Ensonga esookera ddala annafsi, gwe mwoyo ogwo ogukulimu. Omwoyo guno gw'olaba ogukulimu ogwo gwe gugenda okukulemesa okuyingira ejjana, teri kirala. Fa inna nafsa tatamanna wa tatahaddath. Omwoyo ogwo ogukulimu bambi gulina bye gwegomba. Gutunuulira ng'obwenzi bambi gugenda kusanyuka naye mu ddakiika mmeka, naye nga ki ky'osubiddwa, kyenkana ki? Essabo ly'oyingiddemu, valu y'ejjana n'essabo ly'oyingiddemu, ddala kubamu ekifaananyi. Lwaki olemu ejjana olw'okuyimirira wakati w'ekitonde kikukwatemu kikubuulire biki ebiganya okutambula mu bulamu bwo obw'ensi? Olw'okuba oyagala bugagga obw'ekiseera n'ogenda mu ssabo. Olw'okuba Allah akwavuwazizzaamu akaseera akatono n'ogenda mu ssabo. Baganda bange ekigenda okutulemesa okuyingira ejjana annafsi. Myoyo. Omwoyo guno gulina bye gwagala nga Allah tabyagala. Gunyumirwa ennyimba, ne gunyumirwa ogenda mu kiraabu, ne gunyumirwa okubeetinga, ne gunyumirwa okubeera awo nga tegulina kye gukola wabula gukutwala ku bikyamu. Kyava Allah agoogerako n'agamba nti inna nafsa la ammaaratun bisuu'i. Abantu balina omwoyo ogubalagira okukola ebikyamu. Illa ma rahima rabbi, kujjako oyo Allah gw'aba asaasidde ennyo n'alwanisa omwoyo gwe. Ekkubo ery'ekiise wakati wo mu kuyingira ejjana nafsuka, mwoyo gwo. Ogukulaga obudde nga baazinye fajiri n'olaba ng'okuva mu tulo ogende ku masijidi osaale olaba okaluubirizibwa. Newezaako bulangiti. Ne bakugamba situkkako ekiro osaaleko ekiro ku salatu leyili.
Allah gye yasuuta nabbi n'agisuuta n'atulaga obulungi obugirimu n'olemererwa kyokka ate n'oba musaala okukeeranga ennyo ku ssaawa 11:30 ogende ku dduyiro era obasanga abantu nga bali ku makubo bali ku dduyiro bakooye ekiro batuuyenye nga subu yebalemye okusaala. Ekigenda okukulemesa ejjana si kirala nafsuka mwoyo gwo. Omwoyo gutulagira okukola ebikyamu ne gukwegombesa n'olaba omukyala n'oyiwa amalusu n'olaba nga kitalo naye ejjana ekusuba. Buganda wange omusiraamu mwannyinaze omusiraamu ejjana etusuba ku bintu nti omutali bw'obitunuulira tebisobola kwenkana vali yejjana. Wabula tusuula mu buzibu naye nga mwoyo gwe gutufuukidde ekikyamu. Gujjuddemu buli kakikya, gujjuddemu ensaalwa, gujjuddemu albagda obukyayi, gujjuddemu alhikid enkwe enge. Mwoyo gwo gwe gukulaba munno ng'afunye ebirungi n'oyagala omujje mu bulamu obw'ensi. Mwoyo gwo gwe gukutuma okole buli kikyamu. Nafsuka kimanye nti omwoyo gwo guyimiridde mu kkubo ery'okuyingira ejjana. Bambi gulwanyise. Ali batalwanyisizza mwoyo gwe nga buli kye gukutuma kyokola okumanya omwoyo mubi ogujja omuntu mutulo ne gumubuza okwebaka n'akwata ejjambiya n'agenda n'ateega munne n'amutematema mu matumbi budde. Mwoyo kika kyogwo ogukulimu n'olema okwebaka gwe n'otambula ekiro n'oteega abantu mu nsiko obajjeko ebyabwe n'obalemesa obulamu obw'ensi. Mwoyo gwo gwe gukulaga nti bambi genda osabe entaana n'oyimirira ku ntaana ey'omusajja eyafa edda alina ebizibu bye kwe yasinziira Allah tomanyi na kumanya gyali yamuwa ejjana oba teyamuwa ejjana n'ogenda n'oyimirira n'omusaba ebyetaago. Omwoyo gwogwo gwe gukutwala ku bijja bambi nga gukulimbalimba nti okusaba abafu n'okulima ku bijja wano kwe kufuna obwevu bw'ensi eno n'okufuna essente. Teri kirala mwoyo gwo. Eryo kkubo zito nnyo ery'omwoyo. Ali batawangudde mwoyo gwe engeri gye gututumamu okukola ebikyamu bange gukulimba nti bw'onoogenda mu ddiba n'ojjayo ssente za banka ogenda kufuuka omugagga ayogerebwako mu myaka 5. Guba mwoyo gwo naye gukulemesa okuyingira ejjana. Kyava Allah subhanahu wa ta'ala yagwogerako mu Qur'an mu surati Yusuf n'atulaga omwoyo gwo omukyamu ogutulagira okukola ebikyamu. Gututuma ne gutwegombesa ebyobwagazi by'edduniya bino omutali eby'ekiseera. Kubanga okumanya temuli ebitulemesa okuyingira ejjana biki bye tugenda nabyo mu ttaka. Abakyala abakuyigula aba haramu. Ate kisinga okwewuunyisa omuntu abeera mu dduniya muno ng'omwoyo gumutuma ebikyamu ng'abikola ate gwe okufaako ne kufuuka okutereera kw'abasigadde. Ate gwe omaze okufa ne bagamba nti gundi kaafudde kantandika okusaala nga balaba obadde mu nsi ng'ofuuse ekitalo ku dduniya kyokka ggwe lwe weebase mu kabuli abadde bakulengera bonna mu malala go ne bagamba katutereeze naye nga ggwe chance kuweddeko. Baganda bange bakkiriza alfurasu la taduumu. Chance zino ez'okulongoosa tezigenda kubeera olubeerera. Gwakyassa akyalina omwoyo tereeze essaawa zino. Allah ghafuru rahim. Niraba Allah bw'atunyumiza obubi obw'omwoyo. Yagamba Allah fa amma man tagha oyinna alladhi tajawaza alhaddi anaasukka ekkomo mu kujeemera Allah n'atafuga mwoyo kubanga gukutuma ku bintu bingi. Wa athara alhayata ad-dunya n'akulembeza obulamu buno obw'ensi n'alema otunuulira akhira. Bannaye akhira yennungi. Biki by'otasobola kutunuulira by'olaba mu nsi muno? Byonna bye tulaba mu nsi bitutwala ku akhira.
byonna byolaba mu nsi bitutuma eri kugenda eri Allah. Naye wa athara alhayata addunya, n'akulembeza obulamu obw'ensi n'abutiibirira ne bumukozesa ebikyamu. Fa inna aljahima hiya almawa. Naye Allah yagamba nti wa amma man khaafa maqama rabbihi, oyo yenna atya okuyimira mu maaso ga Allah, wa naha nnafsa anil hawa, n'aziyiza omwoyo gwe guno ku by'obwagazi bye gwagala ebya haramu ebijjuddemu shahawaati. Allah yagamba fa inna aljannata hiya almawa, ejjana buddiro bwe. Abavunuzi ba Qur'ani y'ekitiibwa bwe baali banyumya ku aya eyo, bino bye baajogerako wammanga, baga nti yakkira ku sahaba w'ekitiibwa ayitibwa Abubakar Siddiq. Abamu baga nti yakkira ku muganda wa Mus'ab bin Umayr. Naye katujjemu ekya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, ekyafaayo ekyo tusobola okuyigamu okumanya ejjana etusoba lwa mwoyo guno. Mutunuulire olubuto bwe lutukozesezza ensobi ne tujjuza haramu nga twagala mbuto zaffe kubeerawo. Naye Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yategeera olunaku lumu nti kyayingizza mu lubuto akimuyingirisizaamu Allah kwayisirizza akijja mu makubo makyamu kye yalya. Era bwe yakitegeera mu ssaawa eyo ng'ali mu process ey'okulya, faqaa min saatihi, awo wennyini n'akwata olugalo ne yeegoga aseseme haramu. N'agamba nti Allahumma ma baqiya fil uruq fa anta habastahu. Ay Allah, emmere gy'olese mu muswa esigadde mu miswa gw'ogisibyemu naye nze haramu mu sesemi. Abantu tujjuza haramu mu mbuto. Tutera okulaba ebifaananyi ku social media ne bakulaga abasajja abazimbye embuto ennene ne babateekako ekigambo. Baganda bange Abasiraamu, omuntu okubeera nga aweereza gavumenti tekitegeeza kubeera nga ajjuza haramu mu lubuto lwe. Abamu babalaga nga banene ne bagamba nti Uganda zaabu, naye nga mu mbuto bajjuzzaamu riba, bajjuzzaamu nguzi. Naye raba Abubakari bwe yategeera nti kyalya haramu ng'ate Allah ayisizza ku mulala akirye, qaa min saatihi, awo wennyini we yeegogera n'asesema haramu. Gwe biki bimuli bye weekingiriza n'olaba nga toyagala kulya haramu? Okumuteeka mu lubuto lwo ng'olaba kibi. Ng'era owulira omuntu bw'akuteeka mu ddiiru yonna etali mu makubo ga halal, kulabira ddala ng'oyagala kukaaba mata, ekyo kikutuukako ddi? Wabula tulaga nti Uganda bwete bwetambula, gavumenti bwete bweteekeddwa okubaawo. Baganda bange Abasiraamu, mujjukire olunaku lwe tugenda okuyimirira mu maaso ga Allah. Naye aliziyiza omwoyo gwe n'agugaana okukola ebyo ebimutuma ebikyamu, fa inna aljannata hiya almawa, ejjana Allah agifudde nga bwe buddiro obwo mwogenda okubeera. Tulwanyise omwoyo, lyekkubo eddene mu makubo agagenda otulemesa okuyingira ejjana, agekiise wakati waffe n'ejjana, nafsi, mwoyo. Ekkubo eryokubiri, qurana usu'i, emikwano emikyamu. Ma min adar, baganda bange teriyo kikosa kinene nga qurana usu'i, ng'emikwano emikyamu. Buli omu yegendereza emikwano gy'alina. Abantu babuze nga bayitira ku mikwano gyabwe mu groups mwe bawangaalira. Olaba n'ebigaba maka, omukyalo okulalambala n'aba nga takyawulira bba kufuna mikwano mikyamu. Naye ate butya gino emikwano egitujja ku Allah. Abantu bavudde ku ssala ne bambala bubi, abakyala ne bambalira ddala ennyambala ey'abantu abaseegu lwa mikwano. Qurana usu'i, emikwano emikyamu. Kyekiseera omuntu atunule mu ddayale ye okulaba emikwano gy'alina. Abantu babuze nnyo lwa mikwano. Buli naafuna ekizibu awo n'anyumizaako mukwano gwe n'amulagirira musawo ow'ekinnansi, n'amulagirira wa ssabo. Ab'emikwano bangi abavuga emmotoka zaabwe nga bajjuddemu mu mmotoka nga bagenda mu bintu bikyamu.
bifo bya Buseegu. Temwalaba accident y'abaana eyagwa ndoza kati wakayita emyaka nga 5 emabega bwe mbaseerabidde. Abaana baali ab'essomero abaali bajjudde mu mmotoka bonna Allah n'abazikiriza mu accident nga bava ku mazina bava ku biiki. Kurana usu'i emikwano emikyamu gye gimu ku bintu ebigenda okulemesa omuntu okuyingira ejjana. Abakyala baseeguka mu maka lwa mikwano gye bafunye emikyamu. Era abakyala ebiseera ebisinga okulalambala ne baba nga tebakyawuliriza babba baabwe kufuna mikwano mikyamu. Naye kubamu ekifaananyi emikwano gye tulina emikyamu, abantu gye tusembezza, n'obeera ne banno nga banywa myenge n'otula nabo ku ttebo olw'okuba ggwe olimu kali akayimaani nti bajjajjaabo basiraamu, naye otudde nabo bo banywa mwenge banywa bbiya oli ku sooda osabye mazzi. Kurana usu'i, buli we twesembereza emikwano emikyamu abantu batunuulire bafune emikwano emituufu. Mu bimu ku thamara ebibala ebiri mu kufuna emikwano emirungi jinnaddiini kwe kuyambako ku lunaku olwakhira okuwolereza okuyingira ejjana. Kati oyo omutamiivu mukwano gwagenda kuyamba ki okuwolereza okuyingira ejjana? Oyo omuseegu bw'ati ayambala obukunya agenda kuyamba ki ku lunaku olwakhira oyingira ejjana? Oyo asiiba mu kiraabu ng'obulamu bwe bwonna kugenda mu bivulu kusanyuka. Ekkubo eryo nsonga nnene nnyo mu makubo agagenda okutulemesa okuyingira ejjana. Allah nyume mu Qur'ani y'ekitiibwa nti yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, mujjukiremu olunaku omuntu lwagenda okwejjusa nadman wa hasratan, yejjuse. Allah atunyumiza. Abatafsiri baga nti omuntu okumanya agenda tuuka ku kwejjusa agenda natuuka okuluma ku lugalo lwe. Mu kwejjusa okw'obusungu okutya kyalina chance. Ya wailata laitani lam attakhidhu fulanan khalila, kazi nsanze gandabye gandi mukubonaabona senga gundi ono saamufuula kuba mukwano gwange. Lakad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, yeyanzija ku bulungamu bwe baatubuuliranga ku nsi. Teyaŋŋambanga kusaala, teyaŋŋambanga kwambala bulungi, bwe yandabanga mu bikolwa ebikyamu nga ndeka. Lakad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani. Abantu babeera mu gurupu nga za Buseegu, nobeera ku WhatsApp ebalina gurupu Kaboozi Night, baweereza ebifaananyi ebyesitaza. Naye nga baana baffe ba Busiraamu, mulimu bantu baffe ba Busiraamu, nibateekawo gurupu ey'abasenga kuwemula, kuyisa bigambo byesitaza mu kamwa. Naye omuntu agenda kwejjusa naga nti ya laitani ya wailata laitani, nga zinsanze senga saabeera mu gurupu eno, senga saabeera n'abantu bano bakyamu abanzija ku bulungamu Allah bwe yatuleetera ne batubuuliranga ebigambo ebirungi. Bana eryo ekkubo mu makubo agalemesa omuntu okuyingira ejjana. Kurana usu'i, emikwano emikyamu mugyegendereze, mugyewale kyekisaayira, otandike okuselektinga ofune emikwano emirungi ezikuza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bangi babuze kyebambagaye nti ma min adar, teriyo kikosa nnyo eri muntu nga kurana usu'i, nga abantu okubeera n'emikwano emikyamu. Bebatuteeka mu buseeguuse ne batulaga ebikyamu, omuntu tasobola kuwulira mazima wabula akuzzako kkubo kyamu. Bangi tuwabanga tuwabidde ku mikwano mikyamu. Era omuntu aga nali sisaala ku lw'okuba be yali abeera nabo baali tebasaala. Olina aganze nali mu binnya ery'eddiini, Allah nzije wala, naye nga mu ebyo byatunuulira emabega kubeera n'abantu bakyamu. Ekiseera kituuse ng'okyawuliriza ebigambo bino, kyalina chance eselecting emikwano emirungi ginnaddiini, kubanga mwegiri mu nsi gisobola okuzza ku tawhid, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. N'ekimbi bibiri nfunye obuzibu, ndwadde, waliyo omusawo. Tuzimutera okulaba abantu ababeera ku leediyo nga bawuliriza ebbaluwa ez'enjawulo, ng'abasomera n'amasimu ag'abasawo ab'enjawulo. Kiki mulowooza? Egyo gy'emikwano emikyamu. Wuliriza waliwo puroguramu ebeerawo essaawa bweziti ne bweziti, kuliko omukyala alina buli musawo agaba ennamba y'essimu ez'abasawo.
egyo gy'emikwano emikyamu egitubuza ekigenda okutufuukira ekizibu okukaaba ku lunaku olwakhira. Muganda wange omusiraamu omulungi, tunuulira nnyo ofumintirize baani ba mikwano gyo. Who is your best friend? Ani gwe wafuula mukwano gwo? Selectinga bulungi. Egyo emikwano emirungi gyegiyirimira ku jeneza y'olunaku lwogenda okuyimirira lwogenda okwebasa mu jeneza nga gyegayirira Allah akusonyiwe. Naye bano abakyamu abatasaala be babala n'okwega bannaye mwalifunye ku wuzu, ekiseera kya kusaalira munnammwe, bannange muli mu kuzannya. Abantu batuuka ne mu kiseera ekyokufa baziika munnaabwe babadde naye mu buseegu ku lw'okubanga abadde muzannyi wa ludo, ne basaba abakungubazi aba famire basooke bakke mu ntaana bazannye ku ludo, mbuba musiibula. Basooke bakke mu ntaana bakube ku matatu kuba gwe basiibula abadde munnaabwe mu kinywa ekyo. Naye ng'oyo gwe baziika mwana wa Haaji, baziika Mustafa Zaidi Ahmad, baziika Mariam. Ndaba abantu bangi nga bazze okuziika munnaabwe gwe babadde naye mbikola ebikyamu, abadde mubasi. Bw'olaba ne bazze omuziika, buli azze oziika akutta omupiira netball, olowooza omuntu oyo agenda wa? Nitunuulira abaziika omuntu munnaddiini, ne baziika mutamiivu munnaabwe mwana wa busiraamu, ne basooka bayiwa omwenge wansi mu ntaana. Tudde eri Allah mutegeere nti emikwano emikyamu gigenda kutubuza. Obuze lwa mikwano gy'ofudde emikyamu, mufune emikwano emirungi egituze eri Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون فاتقوا الله. وقال بانغا بسيرام زلموكو باكوتيرو كتيا الله سبحانه وتعالى. Chimanyi tuli batambuze essaawa yonna tutuuka gye tulaga tekiriko insha Allah. Essaawa yonna ositula, nsitula ositula, maama wa situla, muganda wa situla, mukyala wa situla. Naye ilamu anna khayra zadi taqwa. Kimanyi nti entanda esinga obulungi gy'ogenda nayo mu maaso ga Allah ye yeteekeddwa okubeera mu taqwa, kutya Allah. Obadde musaaze, obadde munna tawhid, obadde munna Qur'an, obulamu bu Qur'an, obadde musaddaasi, oyamba abanaku n'abeetaavu. Fa inna khayra zadi taqwa. Safaari gyenkutte gy'okutte, taata we gye yakwata ne maama wo waali, safaari yakwesibirira kutya Allah. Fe abakyali abalamu Allah atuwadde chance yakulongoosa. Kati kyalina gwe tulimu tulongoose essaawa yonna tusitula, alwadde n'atalwadde, ayewulira amaanyi akeera ku dduyiro n'oyo atakeera ku dduyiro, ffenna tutambula essaawa yonna okudda eri Allah. Wattaquu yawman turja'uuna fiihi ila Allah. Tutya olunaku ffenna lwe tugenda okuddizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Njagala okumalirizayo n'amakubo gano nfundikire khutuba yaffe ey'okubiri. Tubadde tuli ku makubo ag'ekiise wakati waffe mu kuyingira ejjana, nga tulabye ekkubo eryokubiri nti Qur'ana usu emikwano emikyamu. Baganda bange abasiraamu, tubeere boogi nnyo, fubintiriza nnyo
ku mikwano gye gikuli ku lusegere. Ku be bayita mikwano gyo balina kigero ky'ekiddiini. Bafaanana batya? Abamu tulina batamiivu, tulina basawo, baganda ffe tubalagirira abantu, tulina emikwano tegisaala, tulina abantu basiiba mu kiraabu, emikwano gyaffe abagenda okuyimira ku jenezayo kubamu ekifaananyi. Waliwo ekiseera eky'okuyimira ku jenezayo, shiyita amabayi tokkiriza, waliwo ekiseera ekyo tekiriiko mugagga kabaka tekiki kyonna ekiseera. Mbadde mulabe mabegaawo babiika kabaka, babiika pulezidenti. Can you imagine? Abo bantu bakufa ate ne bababika ne babeera bakambwe ennyo. Anytime, any day bagenda tugenda. Ati ogenze nakyo eri Allah. Kina bagenda mutunule kabuli eyo gy'olaba eyo gye wateekamu omukwano gwo nga basima oba nko oba ku bijja byamu, ye kabuli yo eri ettaka ly'olaba ligenda kuggwe muganda wange Omusiraamu. Entuumu y'ettaka eyo gy'olaba, akadongo ako ke bakubye wali kagenda kuggwe, naye bakuzibikira wali ne bakuteeka mwana Adamu, oli musanda, bataddeko embaawo, baleese ettaka bakubye, ng'olinga agenda okufubutuka yedduke, tolina gy'ogenda kudduka. Wabula amaaluka saaliha. Muganda wange emirimu gye mirungi, kikyotegese, kikyosibye mu mugugu ogwo gw'olina. Mutunule mu mugugu gwe tulina buli omu atandika okuba akatambi akazeemu mu mugugu gw'alina. Tusumulule emigugu egy'obwenzi tugijjemu mu mugugu, egya shiriki tugijje mu mugugu, egya bida tugijje mu mugugu, obulyazaamanya tubujje mu mugugu. Ffenna tujjuzeemu kusimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Sembyayo ku bulimu mu makubo ag'ekisi wakati waffe mu kuyingira ejjana ashaitaani. Sitaani ashaitaani rajim. Shaitaani Allah gye yakolimira, Allah gyatunyumiza mu Qur'ani y'ekitiibwa. Lakum adu fattakhidhuhu aduwan. Ono shaitaani mulabe wammwe, nammwe mufuule mulabe wammwe. Shaitaani yezanyira ku bantu. Shaitaani min aljin wal ins. Eri mu bantu ne mu magege. Shaitaani ekwegombesa, nekulaga biri, nekusuubiza, nekukola ki? Shaitaani. Ne baziina ogira otunda, shaitaani. Ono olinya amadaala ago ojja koowa nnyo, shaitaani. Saalira mu dduuka lyo, shaitaani. Tekulungiisa omukyala nekusitula mu katego n'olaba nga oyo omukyala bw'oba tomugenzeeko olaba nga obulamu bwo olina ekimiisingako, shaitaani. Tuli bweti kulunnya bweti buli kiseera shaitaani. Ekulowoozesa ebitali nayo miskiini, shaitaani. Fattakhidhuhu aduwa, ogifuule mulabe wammwe. Naye gwe ebiseera bimeka shaitaani wali ogimezzeeko ebigo. Buli kiseera yetumegga, sente bwe zirabika netumegga, abakyala we bajja netumegga, ab'eŋŋanda netumegga, abamasikiini batusembera mu maaso shaitaani. Etusuubiza obwavu bwe tukwata ku sente zaffe. Ogenda kufa nga oli mugagga. Kale bwe kyokuŋŋaanya, akakuŋŋaanyayo kyenkana ki? Shaitaani ne baga nti oyo miskiini, oyo omukyala gw'olaba alina kansa, mulwadde ali mulago, yeetaaga bujjanjabi. Kasente ate ozirina n'ojjayo era ekyebibiri. Njagala mummwe abasiraamu abawuliriza abandaba, ani yali awadde malaaya nusu 2? Ani yali awadde omukyala gwe yali ayinzeeko nusu 5? Ani? Niba Allah tetuwaayo binusu byaffe, ewa Allah tetuwaayo binusu bye tukwata, kani sente tuzirina? Oyo shaitaani yatulaga ebyo nti bw'okwata ku sente zo ogenda kwavuwala. Woowaayo, towaayo na zaka. Shaitaani. Niye ekibuuzo kye mbabuuzizza, buli omu abeere ne ansa. Ani mu mmwe abenzi eyali ayenzeeko n'atona ng'atonera malaaya n'amuwa ekyebibiri? Niye wano mu kubanga waliwo ekyetaago eky'omuzikiti. Twagala kusereka muzikiti, twagala kuzimba muzikiti, twagala kugula kapeti ya masjid. Abantu banoonya binusu.
n'obukugu bwe babirinamu newaba tabitunudde kasobola okukwata mu nsawo y'engabo nti bwenkutemu n'ategeera nti kyenkuteko kya 2 kino kya 5 kyayagala akwateko akiweeyo. Oyo sheitaani omufudde mukwano gwo, olya naye, otambula naye, osula naye. Fatakhiduhu aduwa, wemba mwagala omuwangula mumufuule omulabe wammwe, kubanga mulabe wammwe mukubalemesa okuyingira ejjana. Sheitaani yayekise mu kkubo lyo okuyingira ejjana, teri kirala. Yakulaga ebintu by'eddiini, nikulaga nti birimu makulu. Baseeka ne boogera ku kusamira ku lubaale, sheitaani yakulaga nti n'abo baseeka balina lubaale waabwe. Ali oyoloza seeka ayogera awo, ye bajjajjabe tebalina lubaale, ye talina kika. Olaba sheitaani weekuleetera ebibuuzo, we obyebuuza nga weekuwa ne ansa. Sheitaani aduwwun lak, kimanye nti mulabe wo, era nkikakasa tomuwangulangako. Abantu abaali banwaganye ne sheitaani, sheitaani ebalaga kino n'atuuka noga nvaako tonnemesa jjana, nvaako tonnemesa jjana. Sheitaani fattakhidhuhu aduwan, wemba mwagala ogiwangula mumanye nti mulabe wammwe yekise mu kkubo lyammwe ery'okuyingira ejjana. Sheitaani baazinyi n'osigala ng'otudde, kigambe nvaako tonnemesa kuyingira ejjana. Mufuule mulabe wo nga Umar bwe yatambulanga nga sheitaani tekwata kkubo lyakutte. Nefe buli tulaga with sheitaani. Nibo tula mu masjidi wano, sheitaani ekuliko, owuliriza khutuba shitaani ekuliko, ojje WhatsApp gwali mu juma, shitaani ekuliko, otuula nayo, osula nayo, olya nayo, wonna woli. Tuli mu juma batulwisiza akyayogera, oli mu khutuba, shitaani okumanye kulinako, oluyingira mu khutuba bwe pa novaako. Noteme ebisiki bodda wansi, up and down, up and down, up and down. Kiba kuba kikiringa music mulaba muyimbi, senga mumwe mulimu abasumagira, senga mumwe mulimu abasumagira, nga ddala muyimbi yayimiridde wano yayogera, ne waba ayimiridde buyimirizi nga talina kye yakabagamba, mwenna mubeera attentive. Sheitaani aduwwun lakum, okumanya mulabe wammwe n'emikolo gino egy'eddiini abeera nammwe n'abajja kumulamwa. Fattakhidhuhu aduwa. Amakuba amalala okusinziira ku jjuma tuligoogerako agasigaddeyo, agatulemesa okuyingira ejjana, kye bayita mukawimaatul janna, ag'ekiise wakati waffe okutulemesa okuyingira ejjana. Saba Allah ffenna teeke mantuba mu jjana, atufuulire ejjana nga buddiro bwaffe, atukingiriza omuliro. Hai Allah tukakasa emibiri gyaffe gino tegisobola kugumiikiriza omuliro. Fajirina minan nar, tusaba ai Allah tukingiriza omuliro, otaase emyoyo gyaffe ai Allah okubeera nga gitaasibwa omuliro, oteeke mantuba mu jjana bagenda ogiyingira awamu n'ezzadde lyaffe n'abantu baffe n'ab'eŋŋanda zaffe. Assalamu alaikum. Kankwanjulire Bukhari Junior School and Quran Memorization Center. Tusangibwa nakuwadde bulenga. Tulina nursery ne primary. Newankubadde tuli ku musingi gwa Busiraamu, tusomesa n'amasomo amalala. Tutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebisulo wamu n'abava awaka. Tulina UNEP Center saako ne compound engazi kw'ossa n'abasomesa abatendeke. Essimu noti 7 noti 1 860 181 oba noti 772 860 noti 181 oba noti 753 723 303. Omwana muleete mu Bukhari Junior School and Quran Memorization. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Kati okusoma eddiini y'Obusiraamu kifuuse kyangu. Nkwanjulira Sibawaye Islamic Center abasangibwa ensangi basomesa emitendera gy'eddiini egy'enjawulo ate nga tebalina kkomo ku myaka. Ku mitendera okuli ibtidaai, idaadi ne thanawi, era nga basomesa abantu ab'emyaka gyonna. Nawe oyagala okusoma online classes, ng'oyagala kusomera ku Zoom, WhatsApp n'emikutu emirala, jangu bakusomesa Quran, Tilawa, Tajwid, Tafsir, olulimi Oluwarabu ne Yasalna. Sibawaye Islamic Center basangibwa Nsangi, era ng'okubafuna bakubire ku 0758 91 82 74 oba 0787 92 09 75.